Abayizi bayingira eggandaalo lya sabtaamu eno nateera kuza Paalamenti y'eggwanga asizidde wano najjukiza abazadde obutasulawo gwa naggamba mu kulabirira abaana baabwe. I know most of the time the children are at school and the teachers do the parenting. Now the children are back to home. The parents should take responsibility and make sure better parenting is done to avoid these issues of drugs, the issues of homosexuality, that kind of thing that is in society. They are so curious. They like seeing what they don't have within their environment. So as a parent, we need to fully take care of our children, monitor them, let's control their movements. I know some of us have. Mwana bw'obeera mukwano gwe asobola okubuulira biki ebyo byayitamu n'osobola okubeera ng'otaakirizaako embeera okusingako okubeera mukambwe abazadde abalala temumanyidde kubeera n'abaana waka abaana mwabalekera abasomesa. Russell TV, nze Grace Girinya ne Eric Sebalamo Omunyo.